Abakulu. Naam. Sanso balaba. Nafu kusanga. Kyekitambula. Tutyo. Omuganda agamba nkesalo kyange enkoko y'omutamivu. Mubuze. Bimwe tuli tekisoboka. Wajja kelungu jana ne tukubulwa. Natete. Ate nabasanganga wammwe luli. Anti kali bintu babiggala batumuza. Tutera okuba ne Diana n'abatanzi. Ate kati Lwasa we yamugo wakati wawe yakyawa Lwasa. Bwe yagoba Lwasa. Yogera ebigambo nga bibyatuka. Yakyawa Lwasa. Manya oba Lwasa kali bwe yamukola ki? Ogwo si we mutego bateekako. Bwe yagaano zaalira Lwasa. Kati then kati baffe ne tumunonya. Tulina eddagala. Unuseeka. Aina eddagala ina mukwano gwe bamuyita Sekani oli. Weddagala. Bukhari. Seka Bukhari. Tulina eddagala. Aina eddagala. Adi asobola okuwa Diana. N'afuna Lwasa bye yali ayagala. Kyekiriwo. Tewaliko zigwe. Experience okuva we baggalawo ebivvulu. Mwene ekintu kyala kye mwali mukozeeko. Yaman. Koze bingi nnyo. Nga bivvulu by'abantu. Nenga bya scientific. Tubale tukola scientific weddings, ne tukola scientific kwanjula, ne tukola scientific mauledi, ne tukola scientific kufiirwa. Olumbero batuyitako ne twagaana. Waliwo n'eri embaga gye waliwo ngambe ey'abagge. Nasobola gikola. Nimwe Uganda eraze wala. Bakazi n'abakazi Trisha yali ajula Irene. Ntugamba wa. Trisha yali agenda kwanjula Irene. Omusajja yaani ku mukazanya. Nga tebaawula. Kakati Trisha yali bba wa Irene. Era katwali tugenda gaba sebo ne bannyabo akadde kano Trisha ng'agenda okwanjula mukyala we Irene. Tukanga tera mukyala. Kuba twakola script nga twagala tulabe biki bye tuyinza okwogera ku mukono nga boona awaana nti oyo musajja mmekete oyo musajja gw'ofunye abaamuzaala bamwogera ku kyalo nti wambala bagge tebabeera na bukojja bagge ebibaayo twabinonya ne bitubula kuba twali twagala owaana omukazi omusajja nti Irene oyo gwe mulaba alina omukono ogw'embala alina omuti gwa sabbuuni. Bane kyembuuze abala batera okujjamu nga tuli mu speeches ez'emikolo ez'embaga eza bulijjo. Batera nnyo okufunika n'ekigambo tubaagaliza abalongo kakati ate wali ekyo kyennyini kyekyasinga otuleeta obuzibu. Tubaagaliza akasabbuuni ak'emirimu. Abange experience ebadde etya okujjako mu kivvulu okudda mu kivvulu nga mulimu abantu ate nga basasudde busasuze. Kakati ffe tubadde nga be bataggala. Tubadde obulamu bwaffe tubutambuza nomale nga bulijjo. Twekolera comedy. Osegede. Tuzannya oluskits. Tuzannya skits kweziri ku YouTube Maulana and Rain Yubi official. Ne mwanja adatero Twitter nkola scientific so. Fwe tetunyigirizibwa nnyo. Ekyenjawulo ekirimu. Sente zokaje. Sente zentini. Okufuuyibwa kutono. Duli wakubanga essimu wena ga Rain nina wakabaga no olina milioni 3. Kaka mukama wange nsaliraako nkujiddemu 10,000. Osegede ne kati akubira nagamba nina watano nasobola nosokogaana noganga sita kanelekere mwaka aki akoga noga gatano sijja gakolera weza milioni kati waite ennaku 2 ngata kukubira gwera landirodi ayitawo nyewo olaba takubira nomukubira nga gundi ata nago gogaga gakyaliwo nina 3 nawe leka kale gaweza 5 3 kakubire lindako Kasirogero ndabanga. Nga nasa tunagoga kolaki. Ogero mukero nagoto galina. Asa to galina mukashi. 25. Ozogera yana kampezo sirejo. Muloja nosobola okuba n'ebivvulu okusinza ku kyemala byonako olwalinga abantu engeri gye beekuzeemu. Sobola okuba n'ebivvulu. Tubadde nga mungi w'omuntu. SOPs wana Uganda. Kyeyaga bategeeza ati basobola ozigoberera. Wakati twogera tuva mu kikuubo naye SOPs eziri mu kikuubo tezirabwangako. Mu kikuubo waliyo social distancing. 2 meters 2 milligrams distance 2 milligrams okigera nti abantu bakumye social distancing 2 millimeters. Bino kambigambe President Museveni maski kugamba bo bazivaako SOPs ezo bazigoberera. Bino kambigambe President Museveni nzomanyi sitya zo sitya drone nveewo tovaawo aterwachi nze mbyogedde gwe totya nze totya ngamba President Museveni sewa mukulembeze w'eggwanga yakyali tannalayira sewa mukuluti habulwa tubadde tusaba bwe tuba twakunyiiza tusonga mukulembeze ate ensonga muye nina obusungu bwe tuba twakunyiiza tugambe twetonde bwe tuba twamunyiiza twetonde twamukola ki lwaki tatuta Kenya ebivulu bikola Tanzania bukola afuga Kenya umanya abantu ababadde wa Magufuli Magufuli yakubya akavulu naye engeri gye yakuyima abantu kale kyogamba naye ne gundi naye tusaba
tutte abayimbi. Nze ate ne byensaba birala. Osaba ki? Wakati gw'osaba naye nzirawo ne ŋŋamba kyazze kitya naye. Ki? Edduwa zaffe. Aseeye wano just wano kumpi wano. Kumpi e Tanzania wano nga oyinza n'oyimirira wano n'okola oti n'olinnya e Tanzania. Mwali kiki kye muteesa? Omukisa mpewo. Nekyazze Omukisa mpewo. ate mpewo etya naawe. Gulekerera owamu. Naye lumu omukisa gulijja. E Uganda wano omukisa gulijja. Bana ayina yayongerwako kubanga kituufu be batabadde mu COVID, ate be batabadde na kafyu, ate be bafiiriddwa. ayina yayongerwa kubanga ffe tulina ennaku ate twongerwako nnaku naye kugamba ti Tusaba kale bakikola batya bbaga kati oba lwakuba bo basaba mu Luswayiri. tuwongeye Mungu Tuwongeye. Mungu abali za subuhi Uona Uganda yake Uona Uganda yake. watoto Mu Uganda. bungi Nga bungi Spice Diana bungi nga ffe bennyini twafuuka kizibu. Osegede Mwakalonda abajjewo. tusaba Mukama. ekizibu tebakijjaawo nti omuntu afa ekizibu kibeewo tekitegeera nti omuntu wafa Magufuli yafudde wano abantu ne bakaaba si kirungi omuntu okufa naye omuntu yaziise Magufuli abakazi bakaabye naye kyabakabiza nakitegedde abantu babyogera. Waliwo mwana w'e Masaka eyo bayiye obuleesu mu nguudo Abakazi bali bagalanye Magufuli. erinnya lye bali bakolera akatale erinnya lye lyokka nti John Pombe era oli abadde akkubira essimaga halo hello Tracy wangi omukulembeze we Tanzania omumanyi mmanyi omwinako akakwate Magufuli mulinako akakwate ngenda kuweereza abiri ne bafunira awo segera Kyava yabasadde nnyo. kati abasadde nnyo naye kati bakaabye ate nina ekintu kye nazudde nange Simon atusonye okuwambula olabye abantu omukwano gwe balaze Magufuli abatanzania abantu bakabye ne bayala obuleega mu nguudo abakazi ne bayala buleesu abasajja ne bayala emikeeka bayiseewo omulambo gwani kuba mwaka akafaananyi nga pulezidenti we Kenya wano pulezidenti wa gundi ekibiina kya FDC kya sako ya CBS Owa example kiki kuba akafaananyi nga abadde ki? ng'akulira pulezidenti w'ekibiina kya kati CBS. kyembuuza kati Saimo kati mwe muli mulowooza Honorable atunuulira atya gundi sekandi atunuulira atya gundi omukyala yafuse pulezidenti pozi yani ye Nasulu waliwo kye nasinza okwewuunya Saimo bulijjo kyombuuza obadde okimanyi nti Nasulu mukyala wakusatu namba 3 namba 3 bawa pulezidenti alina abakyala basatu namba 3 yasembayo wansi amuwa olunaku olwo mu wiiki nedda olutono 2 mu wiiki Kati singa obadde gwe nga Sulubu ng'akwadde owa pulezidenti. era nongeza mukaaga nange ndaba gyendaga era ntera ennyongereko oyinza owasizaawo omukulembeze Allah ntegedde Allah kye yali ategeezaawo nti osobola owasa omukyala asooka n'abeera ng'akola mu katale n'owasa owookubiri n'akola mu akeedi n'owasa owookusatu ng'akola mu paliamenti ate nga yamyuka omukulembeze w'eggwanga essaawa yonna omukulembeze azikira basebo ne bannyabo mwebale kutwagala mawulanda ndwe mutulaze ekisooka twagala okwagaliza abasiraamu baganda baffe ekisiibo ekirungi tubasaba Mungu abatuuseeyo nga muli balamu era n'engumi abantu abanayuganda manya abatanzania nti ewavudde Magufuli waddawo Sululu ne Uganda kisoboka nti pulezidenti wakosase asobola okufa ku CBS ne bazaawo muki omulala mugume nowankobazambogo pulezidenti wankobazambogo Mulagire ne gye musula. n'ekirala tusula katwe ffe tetujja mu drone